Bo Abadiventi basabiddwa okwekwata ennyo ku Mukama Katonda waabwe naddala nga bafunye embeera ezibasoomooza kubanga ono ye yekka ajja okubamalira ebyetaago byabwe. Bino byogeddwa omuwanika omukulu ow'obulabirizi bwa Central Uganda Conference omukadde Edward Miro mu kusinza okw'okuggalawo camp meeting ebadde ku Light College e Bulenga. Enkungaana z'ennyiri ezimanyiddwa nga camp meeting makanisa g'Abadiventi zimaze ssabbiiti nnamba nga zitojjera ziwedde. Buno bubadde olubadde ku Light e Bulenga olugadde omukadde w'ekkanisa Edward Miro abasabye okomya okwogera obwogezi ku linnya lya Katonda wabula bakola ebyo by'ayagala naddala mu budde obw'okusoomozebwa. Obuvunaanyizibwa omuntu okufaayo ku kunyigirizibwa abalala kwe bayitamu olw'obusobozi Katonda bw'aba muwadde n'asobola okubanga abayamba. Omusumba wa disitulikiti y'e Busega Chrysostom Muziwa akubiriza Bannayuganda bonna okulaba nga bazza obuggya obulamu obw'omwoyo. Kubanga obulamu bw'omwoyo bwe bussibwamu amaanyi tewali kulonzalonza n'obulamu obw'omwoyo bubeera bulungi. Joseph Namugera abadde omwogezi w'olusiisira luno ayogedde engeri gye balambisemu abavubuka nga bayiga okubeera n'obumu ate era nga bayiga empisa ey'ekikristaayo. Kadde Albert Kyazze abadde omutesiteesi naye ayogedde obukulu bw'ensiisira zino. Bayize engeri gye bayinza okubeeramu ne bazadde baabwe mu ngeri ey'okulabika nga babeera abakristaayo abalungi. Suubira nti buli omu aganyuddwa. Abadiventi mu disitulikiti y'e Maganjo bakomekereza camp meeting yaabwe ebadde etambulira ku mulamwa ogw'okunyweza ebyenfuna bya buli maka. Sinzira ku musumba wa Huntington, camp meeting eno yakuyamba nnyo okuzzaayo enkolagana y'abantu maka n'okusitula ebyenfuna. Ebyamaka n'ebyenfuna nga bitambula bulungi, eby'omwoyo awaka nga waliwo okusinza. Abadde akulembeddemu okubuulira omusumba Kakulu Bernard asoomozezza Abadiventi okuteeka okukkiriza kwabwe mu bikolwa. Kole tubeere n'ab'amaanyi mu byenfuna. Yesu tayagala ekkanisa enafu. Yakulira disitulikiti y'e Maganjo era nga yasumba Maganjo CDA omusumba Huntington Bowa akubiriza abazadde okutwalanga abaana baabwe mu camp meeting. Abayizi mu luwummula babaddewo bangi nnyo bakampinga. Ate Bannayuganda balabuddwa ku bikolwa eby'obutabanguko mu maka ebyeyongedde ensangi zino ebikosa n'amakanisa. Bino byogeddwa atwala abakyala mu kanisa y'Abadiventi mu ggwanga mu lukiiko lwa Central Uganda Conference Esther Nsubuga bw'abadde ku kanisa ya CDA Kanyanya ng'aggulawo camp meeting. Olw'omulundi guno lutambulidde ku mulamu okugamba nti nja kugenda nga nywezanga obulamu obw'omwoyo n'ebyenfuna mu maka nga simuddwa mu kitabo kya Yokaana. Era mu Kristo ojja kumatira nti osanyuka. Esther Nansubuga avumiridde ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'amaka ebyeyongedde. Takyogerako kati kiba kitegeeza kiba kigenda kwongera okugenda mu maaso. Akulira abakyala mu disitulikiti eno Prose Muyanja ayogedde ku ttaamiruko ono gw'agambye twakuyambako mu kukyusa embeera zaabwe. Okukyusa embeera zaffe ez'enkulaakulana n'okwongera okusinza mu maka gaffe. Muleeta abaana mu lukuŋŋaana luno balina bingi bye bagenda okuyiga. Ate omusumba John Mafwabi yenyamidde olw'abagagga basusse okubba ettaka eri abannaabwe nga beeyambisa obuyinza ne ssente Katonda z'abawa. Omuntu omu bw'ati okubanga ayagala ate okutwala ebyalo n'ebyalo nga tekiwa mukisa. Bino abyogedde ku kanisa ya Luzira CDA bw'abadde aggalawo olusiisira olumaze ssabbiiti nnamba. Obubaka obw'omwoyo ate ne tufuna n'obubaka obuyamba era obukulaakulanya obulamu bwaffe. Ebyo nga bitadde ku bbali abavubuka mu makanisa ag'enjawulo mu busumba bw'e Gayaza bakuŋŋaanya okubangulwa ku ngeri gye bayinza okweyisaamu ng'abakristaayo. Reverend Lydia Kitayimbwa nga yabadde omugenyi omukulu asabye abavubuka okugira nga balindeko okwenyigira mu bikolwa eby'okwegatta okutuusa nga bamaze okusoma. Era nsaba ffenna tubeere banjawulo tuve ku bintu ebigendo tujja ku mulamwa. Stanley Kamoga okuva mu kanisa y'e Kanyanya ssaako Reverend Kasasa John ow'Ennamavundo Church of Uganda boogedde ku nsinkano eno ne basaba abazadde okulambika abaana mu ddiini. Abaana abo baweereza mu kkanisa bamanye basomesebwe obutuufu bw'okubeera omuvubuka omutuufu nga bwayinza. Olina okuba ne ddiini kati okubeera contented. Dansan Mazinga Kiwanuka nga yesaba Dinkoni w'e Gayaza yagaddewo olukuŋŋaana luno lwayogeddeko ng'oluyambye abavubuka okwezula n'okufuuka b'obuvunaanyizibwa. Era wano mubirala mubadde mubimanyi bulala
kati babagambe biri